nawuliddeko ku story eyo naye omusajja wange mulya ennyama ani yamugambye okola ekigambo ekyo simanyi nakumanya abani yamuwadde amagezi ago mumanyi ebintu bya kooti amateeka ga service gakyuka basobola okusavinga physical service ngeba nakutuukako bw'obulaawo sobola okusavinga mu mawulire yonayo notice of service ekkirizibwa bw'obulaawo basobola okusavinga wootera okuyita wootera okuyita tekalikiriza nti mulabe watera okuyita aba ku muti gwe notisi yo gikondewaawo babirivinga nti mbeera njirabye oba ogirabye kubanga oyitawo kuba bakizuula nti abantu beebuzaabuza tebaagala basavinga okitegeera kakati olita kulimba ssebo olita kulimba nti ekikonde kisobola okusolovinga service nze kyendowooza embeera y'ekinuupu ya kifuutu soja yeeyo wona osinzira okubeera nga otulaba ku mikutu gino olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya wasuze otya oli otya okusinzira mu ggwanga mwoli n'essaawa mwotulabira tuli ku mikutu MS Media n'omukutu ogwa Jeno Bijirwa Moses tugenda kwogera ebigambo olunaku olwaleero nina Jeno Bijirwa Moses Ssaabawandiisi wa Common Man's Party agenda kusooka akubuuze tugenda tandika okwogera ebigambo Jeno Bijirwa sooka obuuze abantu tutandike pulogulaamu y'olunaku olwaleero balabi baffe abalungi nate baniriza mu butongole mwebale ogobera emikutu gyaffe gwa MS abantu nno banjagala nnyo ku mukutu guno gwa MS comment nzifuneeyo mukutu andi omukutu sebo ku nsonga ki gwasituka bate bandaba beebuuza nabanga ebibuuzo weebiri naye ennaku zino tusinziira wano ku hoteri bagiyita Landista Hotel Makindye wano erina facilities ez'enjawulo erina akasawuna erina gym abewumuzaamu ng'abantu abakulu ebyokulya n'ebyokunywa tomoni ate kifo kirungi nnyo ekifo wasirifu bulungi abantu bonna kati olwaliwo Friday waliwo band special band kuba abantu bonna babeerawo era erinansana wamwe gye mubeera eyo ojja oyiteko wano ojayitako wano naye wano ndowooza oba weetaaga ofunyemu kasente nga kaweerako tusinzira ku ffe ze tubeeramu zigundi zaffe mubeeramu ki sawuna zaffe ez'enkumi 5 wano osasula gumu kitundu n'okola sawunda n'egimu sente ziri affordable so naye nga ndi musanyufu okubeera wano mwebala okubeerayo buli muntu gy'oli mwebala okwebeereramu mbagaliza puroguramu ennungi tweyanze go Jeno Bijirwa Moses manyi ntera nnyo okwetegereza ebyobufuzi okwetoloola eggwanga n'olaba ekiri eno ekiri eri naye wiiki eweddeko eno ewedde nga leader opposition ye Bungereza ndowooza iwa Conservative Party nga mukambwe nnyo eri Prime Minister Kisake yasitama nga buli wajja agamba nina kye nakubuuza luli kikwetaagisa obutikitiki butaano kukiddamu tewakiddamu naye ng'olabira ddala ebyobufuzi manya ebibufuzi ebiri kiraasi kyokka abasajja abo era be batufuga ate era betukoppa naye ffe ewaffe wano tutuukawo tukolaga dibengalye andi ebyaffe ebyawano bya palapase ebyaffe ebyawano tebiri nature tebiri grounded kakati munnabyabufuzi bamutendeka ekituufu dipi yakikolanga munnabyabufuzi bamutendeka n'ateekebwateekebwa bulungi nnyo munnabyabufuzi osobola okwepampalika n'osaba ekifo abakusingako ne bagaa tonatuuka oyagala bwa MP nayo gyasaba bwa kansala biveemu fe abakusingako tukulabye bunga bakugamba mazima byebyo ebyobufuzi ebiri nature ebiri grounded kyobulaba munnabyabufuzi ayise mu mitendera egyo agenda okutuuka ku level eya national nga tolina kyomugamba
kubanga buli mutendera aguyise tabuse bubuuse kiringa musambi ayise mu academy abamanyi okwadressinga press conference kiki kyanayogera amanyi okwogera ne club amanyi okwogera mu crisis situation okumanaginga dressing room naye ebisambisambi ebivueyo mu South America obiraba conduct zaabyo ku pitch enesa gye byeyisaamu kati Spurs ine ekisajja bakiyita oba Richardson kiri awo ki Brazil kimanyi omupiira naye tekiina mpisa naye omupiira kigutegeera okireeta ku pitch nekikola ki nekisaza line naye conduct ate conduct eta brand bad conduct kituufu enesa gye weeyisaamu naye kati osanga omwana ng'abadde mu academy z'omu Europe nga talina kitone ky'amaanyi naye engeri gye bamugiramu bwe bati emitendera mwazaayita akuba under 15 n'akuba 15 I mean 16 n'akuba 17 n'akuba 21 agenda okujja ku national team oba ku kirabu nga toyina mbeera gy'omugamba wadde ekirone kye kitonotono ogenda okulaba ng'agusamba conduct kati ffe byobufuzi bya wano tugwira bigwire omuntu n'afuutuka eri mbwadde munamawulire MS Media olwokuba badde abyogerako nete ssibu ekyokubyogerako tekimala oli otuddeko ne badokita semwogerere nemwogera ebyobufuzi ne bakubuulira bayita batya mu 71 79 ekyo kyona kyo kyetaaga ng'agamba nedda oli otuddeko n'abasajja abalwana okugoba abazungu wano sitole zaabwe wazimanye engeri gye bapangamu oli osomye akatabo ka Crisis of Confidence aka omugenzi ali Haji Kirunda Kive Jinja nga nako takalabangako naye olwokubajja wano nayogera ku mukutu mukati w'amaanyi era yagayagala okukiikirira abantu twali tubaddeko ne weevu wano ng'abalonzi banyumirwa nnyo okulonda banamawulire abakola ku ziredi olwokubanga alina amaloboozi gayogera n'aleeta bisitole byasomye mu mawulire n'abibuulira abantu ne balowooza amanyi ne bamusindika agamba asaana okugenda mu paalamenti yawa bali kye batusingako omanyi okukola polise sibimanyi kati okimaki mu paalamenti because parliament is a policy making body omanyi okukola police bagizimba batya okiwulidde kakati bwe buzibu kati oyo omuwala nange mugoberera ali grounded kati Conservative Party egenda okumukkiriza okujja kweyo level House of Commons nga gyayise nga bamuteeseteese olaba ne respect gye bamuwa kituufu akomandinga respect akomandinga usiyo nayo nanesirika nga ye yayogera ate tavuako nebyaffe ebyokwekuba obugatto nzoli omukazi jasi wali ndowooza bwongo bweba buvuganyaawo kati yateeka stama ziti stama yes ye prime minister ali ebungereza kuninga ku nsonga y'olutalo olwa Iran kuba yoyo omuwala ye bamuyita batya labe nerabira erinnya lye yagamba nti yes America Trump talina diplomacy abuluze ba ally bwekiri bakitegedde naye Trump wakiseera ye bwagamba ono munakonservative look at the bigger picture of UK and America ekisooka UK ye taata wa America bakitegedde kati ekifaananyi ekigazi don't look at Trump abulako emyaka egi avuewo naye omanyi kyekitegeeza America okulemererwa okuwangula olutalo lwa Iran nga gwe omungereza oganya omuyambako omanyi kyekitegeeza ekyo because Iran manya nti mulabe waawo wonna kati ono omuteera yagamba nti ekifaananyi ekigazi kye tuba tulina otunuulira agenda genda okiwulidde ate ffe tusigalewo naye enteekateeka y'ensi erina okusigalawo enkolagana yaffe ne bali the question of NATO is very paramount okitegedde nkitegeera kakati yolinga ali mu biki America Trump tiyatukonsalutinga ng'agenda mu lutalo era biki
avuluga talina diplomacy ebyo bina tubitegedde waliwo atamanyi Trump nti mulalu teri buli mwe amanyi nti oyo bwali kubanga abako ne mama we yagamba nti aweva March bwatu bwali naye mwana wange okitegedde buzibu nakyo kakati mweye embeera abakulembeze oyo mwala akulaga nti ayogeza experience ateekateekeddwa mu mitendera egy'enjawulo ayogeza experience era ayogeza okumanya awamu n'okwefumiitiriza okumala kubanga woba olabira kumpi tosobola kulaba kyeyali agamba kubanga olutalo olwo olwa Iran America bwe lugirema kiba tekigwiridde America yokka ne baalayi kibagwira ne ba alayi kuba bwe mubadde ba alayi booli America bwe luzinga obwa superpower si eba eruzinze yokka kiringa mugagga ku kyalo n'ayavuwala naye nga adde aliisa ekyalo abatanaba kufiiringa nnaku badde aliisa bafiirinze nga bakifiirinze dda and that is it kati kiba kitegeeza okiba kyetaaga gwe okubaako kyokola okuwanirira omugagga asigalewo okikola oba olina okukikola kubanga nawe oli beneficiary Russia China North Korea ekintu kyabwe ne kikwata yabanga kati be balina global influence economically militarily ne diplomacy ojja kuwulira amaziga mu Europe awo so kati Keir Starmer byayogerako nti fere tujja kutasa because wayingira mu tabitegeera ate ekyatuka ku Boris Johnson kubanga Boris Johnson olutalo lwa Russia ne Ukraine lwamuleetera okuva ku bwa minisita naye bwalweyingizaamu luno oluyinza omuleetera okugenda kubanga abadde n'ebizibu bya Epstein ono omumerica biki ebyo yeetaba ku bubaga bwe n'ebirala naye Katonda n'amusaasira n'asimattuka awo kati agamba bwe ngenda mu lutalo luno kati wano nyuza obutawona it's about convincing people so justification weeri justification weeri kweza ensonga okiwulidde kubanga gwolooza lwaki ensi ziditaaringa endala obutaba na mizairo nsonga eri emu olina discipline ku mizairo ekyokubeera nayo si kikulu naye bw'obeera nayo onagikozesa bulungi olina discipline nti tolina tojja kubeera nayo oyinza obeera nayo n'ogikozesa mu ngeri tategeerekeka mulimu abantu ngaaga nze nkukuba woyogerera nkukubirawo kati Europe yali badde yasituka dda neyambala Iran yo nenze Iran nali mmanyi mu kaseera mpawo kaaga bagenda gimaliza kasaba kuba Ayatollah olunaku olwasooka olw'okulonkinga ebikompola ne mmanya nti Iran amaanyi temuli naye ne kaakati ng'ekyakoze persistence ne consistency ng'egamba fotalo tukyalwagala ebyokutesa tetubiriiko mulumbe naffe tulumbe nanti kakati Ayatollah naye olutalo olwo nali naluvaamu okulwogerako nali naluvaamu olw'ensonga lunkontanya na okitegedde lunkontanya n'abaagizibanga abantu balina feeling ez'enjawulo mu lutalo olwo osanga Isima nga ye ali kwekyukya avuga kyabwa Isima tagala kuwulira fakiti yonna naye kiŋŋamba nti amaanyi America ge yalaga ne Ayatollah olunaku olwasooka nali mmanyi nti America mu wiiki emu egenda kubanga emaze okuba Iran ne kakati kitannaba kusoboka no ati kakati America yali ebaza ekintu kiri kimu nti kuba Ayatollah bw'omukuba ogenda ku incitinga public eyiike esuule gavumenti kakati Ayatollah agenda okufa ng'olwedde basetinga dda sisitimu yaabwe ono bw'avaako naddako ono bw'avaako naddako kuba sisitimu weeri nga tekiringa kya Venezuela nti bw'okwata amadolo n'omugjayo gavumenti oba ogisudde kakati bali baasiba ekintu kyabwe ekyobwana kyemalira ne basiba structure paka waggulu kwa Ayatollah ng'eva eno wansi balina chain of command kakivola ba replacement ebeerawo immediately teyetaaga public acceptance nti ate tusoke tugende mu parliament tusabe ekkirize bintu byabwe byabwanakyemalira byakiggwerawo
babanga balonda imamu w'omuzikiti bali mu nkola eri nti oli bw'aba asaaza n'anogoka ono omulala atandikira gwe mumanya muli okumpi awo take over kati yote yakimanya America nti abasajja balina chain of command efaanana bwetyo ne bw'oba nayo omanyi kitegeeza okutta president olunaku olusooka niye mubanga mubaze ekyo kyokka muba mubaze kati biba biddiridde kubanga mu by'olutalo tebakulimba nti waliwo abala olutalo n'alumalayo entalo zikiwuka nnyo tewaliwo abala lutalo n'alumalayo kyova olaba naye America kyeyabala nti ayatola bwe mukuba ku lunaku olusooka lutalo mba ndumazeemu amaanyi teyabala nti wajja kubeerawo persistence eyo okitegeera kati tugeze okumalira kino ekyobusungu bw'abantu ba bulijjo okutta omukulembeze waffe n'obusungu bw'amagye gonna singa tutta omukulembeze abantu bajja babanyivu nnyo yabala baali bakoze eki bamukooye yabala baali bamukooye kiringa bw'onojja nogaako otegula ejjajja ng'obalidde kuffe babigirwa abamukooye okiwulidde n'omaliriza nga abadde bamwagala batusinze eki obungi okitegedde kati entalo kizibu nnyo okulubala n'olumalayo but kyonna kyekiri America talina choice America kati mpulira yagala kye bayita tactical withdraw eve mu lutalo tegenda duvaamu ezo delays eziriwo mbu tuteesa biki bongera kusensera wali kufuna intelligence gwe tewalaba Joseph Kent akulira ekitongole ekirwanyisa obutujju mu America ng'agamba tetwalina intero yonna Trump kulumba kati kankubuulire ekintu ate kati baali musse batya ayatola umaje no nga kati balina intero yonna nti America nti Iran yali egenda otuusa obutujju ku America kubanga ye Trump ekyo kyasinziira kagamba abantu badde bagana tuusa obutujju ku ggwanga lyaffe Kent ye ng'agamba nedda byayogera bifu si era nze neewuunya abantu abali mu America n'abakulembeze ba America otawo Trump yabateekamu kale kangairo yabateekamu tebalutegeera naye nze bansobedde gwomanyi kyekitegeeza nga ensi endala ng'ogyeko Russia China abalina endagaano tontabaalanga siri kutabaala naye okuleka ensi endala ekole mizairo etambula kilomita 15,000 ku mutwalo kiba kyabulabe okusinza ku nsi nga bwetambula kiba kyabulabe nga mu muziina Abamerika bo baziina anti kakati yakugambye nze ndi superpower nze regulator nze international police era amateekateeka ag'ensi yonna yagamenyeemenye n'agakasukeeri bwe yagamenye tegaliiwo tonaba nakuwulirayo nti waliwo bamusanctioni ate basobola ani akyogerayo okukyogera ng'okyogera otya okiwulidde kati ensi bwetyo bwetambula etambula n'abasingaganako etambula n'abasingaganako ensi zonna tuli nga bwolaba abantu nga bwe tuli wano nti obusobozi bwa njawulo obusobozi bwa njawulo kati mukulabako America esobvayo nga mpanguzi mu lutalo luno olutalo olwo yekyo esi yokka gyerina naye egifuna etya choice eyo anti era kulemezaako esolemezaako kukuba kwogoloza ensi nnene population y'amaanyi erina chain of command n'ensi yennyini erina ebyokulwanyisa si bwe buno obusiisi si bu Venezuela n'ebirala ate kati mpulira erina olutalo lweyagala ogendamu olw'e Cuba kujjayo president w'e Cuba America erina obusobozi obulwana entalo ez'enjawulo at the same time naye n'obusobozi obuwangula Iran ejja gimaliriza kati kyendaba kyegenda okukola ensobi gye yakolamu era n'ekyagulanyi gye yakola wano kambigatte byombi abantu bakitegeere kye bayita regional block oba strategic allies bw'oba ogenda mu fight yonna okola ki olina okukyegendereza eki ntalo zonna America zezeerwana ebadde ng'esitukana ttiimu nkukuba kakati Trump kyeyakyusizaamu ekyo n'anafuya ba alayi n'akola tena naye kino kitegeeza nti America nafu ebeera y'amaanyi esigala y'amaanyi era bwekulumba ekukuba n'ekwogoloza kubanga yesinza tekinologi mu byokulwana yesinza ne sente zeteeka mu ntalo okitegedde buli kimu kumpi kyekisinza kakati mweyo embeera ne wano mu Uganda a case in point bwana Kyagulanyi yavuluga buli player
wali ku opposition bwe yali asobola otambula naye agenda okumaliriza olutalo lumusobedde yaludduka mu buddusi yagenda kola strategy gobayo omuntu okunyamu obunyami nadduka yaludduka mu buddusi ye kenyini yakugamba nziruse tiyakyogera teyagamba nziruse yagamba fulumyemuko eggwanga okufuluma kola strategy yafuluma mu butongole kyekyo kyesimanyi kati otomanyi kufuluma gwanga mu nyumba yo singa ofulumira mu ddinisa oba tofulumye oba obombye yayise mu ddinisa kitegeeza tebibadde birungi kitegeeza teyafuluma kakati ba allies otuuka ekiseera tolina ally n'omugoza mu kisaawe wabanafuya naye kati ekibuuzo kiba kigambo gwebanafuya otegeeza ki nga gwe weewulira kasajja fuba amanyi nga yina amanyi ogayina mu byokulwana tosobola bakube anti kakati byebyo kati ffe obuzibu bwe twafuna wa e Uganda wali ewa muganda waffe owekitiibwa Kyagulanyi kati ku keesi ya America akyayina chance eziyita NATO beyayita bakawards eziyita NATO n'abakonvinsi nga naga mujje natereza diplomacy banga nti Trump yabatuukako n'abagamba mwe munange muli wano waliwo n'omu alina amaanyi nga nabalese Russia njibalekere olunaku lumu tulale weetaaba kube andi kakati ebyo ebigambo bya Trump era yamaanyi oli omuwala yakugamba don't look at Trump tutunule ekifaananyi kigazi look at America our strategic ally abatinaffe okumala ebbanga ddene myaka 80 nga tuli ffenna strategic ally kakati bodda ku president abulayo emyaka 2 aveeko notisi zo ziba zikoze eki kati Trump oba America badiplomati ba America basobola okugenda ne bogerezeganya n'amawanga gano bakyasobola okukitereeza ekyo amawanga ne gakomawo okuyamba ku America ne bakomawo olutalo ne balukola ki ne bamukuba kakota kuba nalabye wa Spain saa minister ng'agamba nze seraba nko mujega nga Trump nayinga olutalo mweyembeera ngoma zo nafuya buli omu nolowooza nti osobola okuwangula ate Spain byokulwana tayogera wali omuwuliddeko nti alwana egindi naye era abeerawo kuba memba wa NATO memba wa NATO Spain ebyokulwana tabiriimu ensi ezirwana awo mu Europe France Bungereza okiwulidde Sweden naye aleetaleetayo kaawo Belgium okitegedde naye nga ba key players abasooka ye Bungereza ne France babayina Bungereza ku mazzi wa kabi ate mu Faransa waggulu wa tabbu so America abeetaaga meaning nti America tekyawangula olutalo luno singa baalayi tebaddamu kugenda ku drawing board ne bagamba kale asobola okuluwangula naye luba lumuwanvuwako asokola kyayagala kyayita legimu change ayagala kyusa buyinza mu Iran asobolera ddala kubanga alina obusobozi obukuba buli waaba ayagadde ekyokuba si kibi naye kyeŋŋamba kuba osobola kuba bonna no bamalawo but ososigala nabo mu control anti kakati bw'okuba bonna no bamalawo enfo ez'enkizo n'ozikuba nga tugenda tuzira kati ngenda nzira ku butambi balina ebibuga eyo wansi biyitirivu balina ebintu nfe ebyenjawulo ebitategeerekeka balina obuzingazinga obw'amaanyi ennyo nga bw'okiwulira kakati era bonna America asobola obikuba n'abiteeka wansi era n'ateekako ne gavumenti endala naye kyatya tayagala kulwana lutalo luwanvu kufuuka ngaani Russia Ukraine tayagala conventional war ayagala akimalirize space ayagala lutalo lwa nnaku bunaku nti myezi 2 mumaze bwana nalaba wali Trump ng'awandika ku social truth ye ng'agamba nti singa Iran teggulawo Strait of Hormuz musawa na munana ngenda kukuba power plant za mwezi zonna ne waitawo olunaku lumu olwokubiri n'agamba twateseze na ku 5 ne waitawo 5 ne ziyingire 10 naye ng'omwogezi wa gavumenti ya Iran agamba fe Trump byayagala byonna tetulina ne kimu kye twakkirizaako era byonna byayogera wabanga yewulira nti musajja ne America nti nsajja akube power plant ya fejo emu yokka gikubeko tujja mulagako nti amawanga gonna agatuliraanye ba allies be bonna
tusoba kuwana bone tubateka kutaka Trump yamaliriza bivuddeko kireza nti kati Trump agendera avugira kuntoliza Iran mulaba akwate biwandiiko nabiwa Pakistan nabireta mu Iran negamba kino tetukyagala muddize bino alaga nti okuteesa akwagala essaawa zino America andi kakati kyenkugambye kiri kimu America kiyakola ku nsonga eyo America jukira olutalo nga terunatandika era embeera y'emmeeza yaliwo eyokuteeseganya naye ate America nerumba era nga kulinga okugenda mu okitegedde from nowhere bali babayinga time kati ne wano eyo kasito owulira nti waliwo okuteesa kubanga level olutalo lwatuuka terusobola kuteesa tikugwa na kuteesa tekisoboka nze nga bwe ndaba lusobola kuggwa naki lugenda kuggwa nga gavumenti ya Iran kuliko mpya nga America yegitaddeko naye wakiraba Afghanistan America ali Afghanistan emyaka 2 anti kakati yavayo ng'ennyindo yenkata anti enwana ya Afghanistan eyo naye yateekako obugavumenti naye yamaliriza ng'evuddeyo okiwulidde yateekako obugavumenti bungi naye ebigenda bya America mu Afghanistan byali byaggwayo interest zaabwe zaali zaggwayo in fact babalekera n'ebyokukozesa bingi nnyo ebimotoka ebyamagye byonna babireka eyo ne bavaayo so interest ya America ku Iran ekyaliwo interest ya America tenatuukirira mu Iran ekyo njala okubuulira kati ebyowulira mbu bali mu kuteesa nze nga bwe ndaba obunanfuusi bwa America bwekozesa mu byokulwana kati balina intelligence gye baagala okukola ki okufuna okusipootinga ebifo ebyenkizo ebirala bye baali tebabaze era bukyanga emboozi z'okukola ki bukyanga emboozi z'okuteesa zibeerawo waliwo enfu America gye yakuba bomu yakkirira kumpi fuuti 3 wansi nekuba ebyokulwanyisa n'ensi yayuguuma ebyokulwanyisa ne bibalukira eyo abasajja bali batekayo byakulwanyisa eyo balinayo ebyokulwanyisa biyitirivu nnyo misaire ez'omutawaana gye ziri eyo okiwulidde ballistic missile naye kakati tunagenda okuva mu eyo saga mbututu okuteesa kukoze ekikuganye nga no bamaze okwidentifyinga other strategic places basobola okubamu n'abakulembeze bawangalirawa abenkizo nze nga okusinziira ku ggwe naye nze ndaba nga lusobola okukona ne lubeera nga olwa Russia ne Ukraine America tekyabirwana kubanga lwaki tekyabirwana ebyo olutalo lutambulira ku intelligence kati Intel America gye yafuna mu kusooka yali temalaayo kati personnel ya intelligence yeriwa America ne Israel bali kurutinga ba Afghanistan jukira bali bagenze okunoonya obudamu jukira Baarabu ku Baarabu tebasobola nga Munakenya wanaabeera tosobola mumanya nti Munakenya kituufu kujjako ng'ayogedde ate ndobufe wano olulimi lukola ki lukyuka naye bali boogera Luwarabu yateekayo bafune amawulire ag'ekikesi kakati babawa amawulire ag'ekikesi ne bamanya jeno asula wali jeno gundi asula awo kiri kitebe kya intelligence ne kiri kitebe kya intelligence eri balakisi bakozesa abo ba refugees babawa sente nyingi for their survive ne bawayo amawulire okiwulidde kati olwo lutalo tosobola butaluwangula nga wa infiltratinga defense system z'abasajja kubana labane bajjena abamu be bakwata nga bakakuba ayatolaawo nga bagamba nti bano bajjena abamu be babadde mu lukwe na America badde babegera America nga bajiwa amawulire ag'ekikesi aga Iran nga America ekulaga nti ya penetratinga neyingira ne mu system y'amagye eyo anti kasita otandika ebyo oba owedde kasita otandika okutemparinga naki n'ababo bennyini so mukulabako America esobwangula olutalo nze bwe ndaba kati tuvudde omanyi nti abantu beetegekera kulayira abawangulu baka parliament ne bwakansala n'obuki ekimanyi nti bagenza osavinga Mulyanyama n'akuba ayagenza omusavinga Mulyanyama yalwanye
Nembo bade bamunonyereza akabanga akawera nga tebamufuna loza oli nafuna intero nti ali wano oli nga wana akusanga wano akweyanjulira nakukwasa muga bino biretera ani nawuliddeko ku story eyo naye omusajja wange mulya nyama ani yamugambye okola ekigambo ekyo simanyi nakumanya abani yamuwadde amagezi ago manyi ebintu bya kooti amateeka ga service gakyuka basobola okusavinga physical service ngeba nakutuukako bw'obulaawo sobola okusavinga mu mawulire yo nayo notice of service ekkirizibwa bwebulaawo basobola okusavinga wotera okuyita wotera okuyita tekalikiriza nti mulabe watera okuyita aba ku muti gwe notisi yo gikondewaawo babirivinga nti mbeera njirabye oba ogirabye kubanga oyitawo kuba bakizuula nti abantu beebuzaabuza tebagala basavinga okitegeera kakati olita kulimba ssebo olita kulimba nti ekikonde kisobola okusolovinga service nze kyendowooza embeera nti embeera y'ekinuupu ya kifuutu soja yeeyo tebaamu reasoning yabayi naye nze kyendowooza buli muntu alinayo keesi akkirize ekigambo eki nga buli omba mu luupi abanuupu abasinga ndaba George Musisi naye kyekimu ani yalopa George Musisi owa NRM Lukanga ono Wenjeru era nayo NRM ya muluupi abasinga ne bali tebaloopye esaawa zino bakulaga nti bamute mu kooti ndaba ono Magola naye bamutula mu kooti abasinga batute mu kooti kiki Omuwero omukyala Brenda Nabukenya era naye bamutwala no anti akalulu kano buli omu yamanye engeri gye yakawangulamu neyagwa engeri gye yagwamu kati nze amanye engeri gye nagwamu naye gwoliro fiiti wakuba akalulu togenda mu kooti okiwulidde nze amanyi n'engeri gye ntwalamu ekifaananyi kya kooti kati ate abalala balina ekifaananyi kirala oba bamu baba banyiga mapensioni abayita abaweka ssente bakite kubanga nze omuntu okunsinga obululu okujjako nga buli wansi wa 10 awo osobola okuyingira kooti luli bakusinga bumeka 5 neti wagenda saagenda kubanga ekyangana okugenda ku olwo ate nali setegekedde kooti nali netegekedde wiini tewalina na evidence ya kooti yonna anti kooti obujulizi olina obuzimba ne mu kampeyini mwennyini tobunoonya ku olwo nga kawedde olina obuzimba either corruption n'okwata obutambi nga bagaba ssente nga kampeyini zikyakola ki zikyatambula oba violence n'okwata obutambi bwa violence okitegedde oba irregularities z'akakiiko ka byakulonda n'obikwata nga bukyali oyo ye muntu yetegekedde kooti naye gwe okunyiiga nga byakaggwa noyita balooya nze mba kikisobola Katonda yakubye agenza omusavinga kimuwa okuwona kimuwa defense yonnaawo nti tebansavinga tekimuwa bakyongera ku misango bamusavinze kubanga bayise ne wali ekibuye ne bagulawo kakeesi aka assault kati kali ka kooti sava kagenda bugenzi nga kaswearinga affidavit kwekyo twamusavinga n'alwana era ne tugenda ku poliisi ne tumuwaabira reference yino eyo eba notice of service tekikwongerako obuzibu nga gwe basavinze n'olwana naddala wali nga bali mu kooti of course kikwongerako omulamuzi alabanga olina kyokola ki olina kyomanyi kyoyagala kyokweka tolina bitabo kituba tubiina olina kyokweka naye nze kyendowooza buli muntu gwe bawaabidde ategeke defense ye kyekisinga amakulu oba bakuwabidde ku academic grounds tegeka empapula zentuufu ez'obuyigiriza ziwateekayo ate lwaki ebakubanga nankanyi
omuye mulamuzi yakola ekigambo e Masaka eyo ku Haji Mbabaali akasajja akatamiivu kagenda ne kagamba Haji Mbabaali nga yakawangula akalulu ne kagamba Haji teyasoma Haji teyasoma nze mmanyi Haji obusajja obutamiivu ku byalo amumanyi Haji kati Haji nga bamukubiraga akasajja kali eno kakwogerako mbu tewakola ki tewasoma nti kasajja ekyako katabanyika gundi nga kafuwa ebigambo nga takanywa akakasuka mu kooti lwaki kamwogerako eki kakati Haji Mbabaali nga omulamuzi amugamba Haji kituba tukola leeta ebiwandiiko byebituufu tusiba akasajja ensonga eve muki muddiiro Haji yali azze zirenjirova zirandikuruza ziri ku kooti wabimbye wewati akasajja kakyagumira ku bigambo byako agamba talina mpapula oba nsibye oba akola ekiri talina mpapula olwomuzinga agamba Mbabaali leeta empapula ng'atuma muwala waawe genda mu mmotoka yange oleete brief case omuwala nga akkirira dakiika 10 2 3 katakobawo omulamuzi n'abuuza Haji omwana omutumye Luwengo ageze mu mmotoka awo kakati kambyereetere Haji nakkirira dakiika 2 3 4 ate Haji yakomawo empapula nga zibuze naye nga mubaka kasajja kalina intero tutalina osaaga n'okusaaga ekisinga obukulu ku preparing defense bwebagamba tolina mpapula leeta empapula empapula ensonga eve mu ddiiro kubanga walukaga bwebamuteekamu ekibeera talina mpapula n'akola interview ne munnamawulire omu n'ajjayo mugugu gw'empapula n'agamba wano nali maze senior 4 eno ye machuwa gye nakola eno certificate ya bano be bajimpa lugano mmaliriza nga akachiko yoko nakagamba oba ku machuwa yeji dwalirwa gwako nga talina defense ne bagana mukotera nga talina defense kitegedde yakati ekikulu kiri nti naye nga yo leadership yonna leadership position yonna yeetagako qualification kubanga nze nakugamba njala nagenda mu kooti mpaabe ku qualification z'omubaka wa parliament senior 6 wetutuuse kati tekyamala okusinziira ku bintu ebisomwa mu nsi yonna omwana wa senior ey'omukaaga tayinza kukola mateeka mu ggwanga tasobola ate abamu bagattirira teyamala mukaaga n'akolayo ka certificate mu bwamakanika omwaka gumu kati ate eteeka article 8 yeeyogera ku completion teyogera ku equivalent eyogera ku completion of advanced level of education and it's equivalent okay kakati okusinziira ku bintu ebiriwo cyber crime eziriwo okusinziira ku technology aliwo okusinziira ku ensinga bwetambula omwana wa senior oba wa equivalent tasobola kukolera ggwanga lino mateeka ate neteeka lyetaaga okubeera clear nze nsobola okukola senior 6 nga nagigudde naye nga nagimaliriza I have completed senior 6 era bwekiri obeera ogimaliriza mba ngimaliriza naye nga ngigudde kakati eteeka lyogera ku ekyo kyakumaliriza sikyaga nti wagimaliriza naye wagiyita kwega teyogera kugiyita omuntu agudde aba tamaliriza naye wano ye etteeka limugamba nti amaze ali qualified kati ekyo kyennyini ekyo tulina okipepeta ndowooza oba ne system eno constitution ekola gye bagikolamu yakyagala bwetu kubanga ndaba wano ku parliament ebitongole bya gavumenti bijja nga alinamu qualification entini alina degree bye bayise katugambe bayise ekitongole kya nema nga abaze mu kakiiko ka parliament qualification entini alina degree ate nga alina first class kati nga bana bagenda basoyasoya akajojo bibuzo mu kakiiko bagatirira bugatiriza ate abasinga ajja buzi kuwandika mu kitabo n'asayininga kaawo obwabanga babaddeyo nga batandika naye yanjula erinnya lye ne constituency n'afuluma n'agenda nga mu kakiiko k'abantu 35 nga kuliko abantu 2 abasobola okubuuza bali ebibuuzo ng'ate bali bagezi nnyo anti kakati bwe buzibu obwo
ekitongole ekikola public scrutiny ku bitongole bya government tekiyinza kubanga kinafu nnyo ng'ate biri by'amaanyi. Kiteekwa okuba nga kirimu empa. Nze kyekinsomya lula anaddayo nkola amateeka njala okutuuka okuyingira parliament oba okubeera mu kifo ekirala kyonna nga mbimala nga si byakugira olina kyombuzaabuza document ya page ebisatu ogiwa obudde n'ogisoma nsobola ogisamarayizinga sajja bazisuula mu bbutu za mmotoka kasaba mulogi muwe nga nsobola ogisamarayizinga nenkuwa ripooti ku yo okitegeera naye njala okutegeeza abakulembeze baffe kati abaliwo tebatuukana na mutindo ogw'obuvunaanyizibwa bakola ki bakwasibwa. Golooza gavumenti ne President Museveni ne gavumenti ye si kyebaagala bano babeere ku mutindo bwe gutyo. Anti kakati ekisooka mu 1995 ekyamazima abayivu baali batono nga tusobola kufuna bayivu buli mu constituency nga okunoonya owaddiguli mu constituency baali batono ddala. So senior 6 or its equivalent kyali kitegerekeka obudde obwo naye kati ebbanga lye tutambuddeko kibulamu kati abayivu we bali ebintu byakyuka mu bintu okukyuka nekibanga kyetaaga okwapliftinga qualification. Naye abayivu kati ndaba bakuba tebajja mu politics bagamba mu abayivu bakubye nnyo mu kisanja kino. No, ensi eyonoonese bwonoonese okitegedde era lema kulowooza nti abalowoozi bakola kyamagezi tebakola ekyo mbu abantu abasoma nedda ssebo ekyo abo kyebakola abantu kyebakola kyakutta ggwanga tebakulimba kubanga kati twagenza okumaliza ng'omusajja adduse buddusi mu ggwanga eyakulembeza ekyokuwa abayivu mubumpimpi kukwewa butwa buli lwokuba omuyivu oba weewadde butwa kubanga ensi kati etambulira ku buyivu. Kati lwaki bali baba bakitambuza nnyo anti butamanya empapula abasoma butamanya okuwa amakooti n'amasuuti tebagaagala ani afuna mu ekyo jjajja yabakifunamu gwe jjajja kankubuulire omanyi abantu jjajja be yagenda nabo eruweero bagamba be yatandika nabo olutalo aba bali yana mu omwo bano batumwene bani ekimanyi tebalina zidiguli batunoonya abataali bayivu balwejjema naye ng'ate nabo bayivu mu byamagye yabajjanga makererawo ku university namumatiza namugajja tugenda mu bulamu bwa jjajja bwonna yali akolaganyeeko ne bahuligani justin bafulufiga tobalaba bali abakontrolinga bafulufiga era bali abayivu era jakuba essimu wannakyobe namugamba naye leero sirina budget obadde ki ku office osayininga obadde ki leadership is for the informed people. Ensonga lwaki jjajja bwava mu lutalo mu 86 bano basemwogerera abayivu bani be yakwasa ministries kubanga be bamanyi leadership si ya hooliganism ebintu bye bakolanga obimanyi nibaga ate Amini yakola nnyo yakolera Uganda ebintu bye bakolanga obimanyi Amini abakubaamu ak'obuyivu katono ye yali patriotic ngayagala ensi ye naye abakubaamu ak'obuyivu katini nnyo katugambe nti singa yali yamala siniyafo y'ebiseera ebyo singa yavaako mu gya 2000 teyalivuddeko bagamba yene byakola tebyamukwatangako kukola omusango kati ng'ono yakoze omusango wano eggabana tta abaana b'abantu abo nyine oyo nga naye bamumaliriza naye abakubanga yali wansi niyafo teyalivuddeko kyogamba n'ekyobutasoma kyakontributinga ku kyamunafuya nnyo yali point of weakness ye kakati tosobola kugoba intellectualism mu politics bagigobamu ate kati tuli luddawa wetuli wano bagenda kulayira mu gwokutaano waliwo ekiriwo ebigendo bye twagala okutuukako twabituukako tewali kiriwo okujjako jjajja okunywa cyayi gweokimanyi nti jjajja bamwongera bwongezi maanyi yagayina bamwongera bwongezi maanyi infakti kati osanga omusajja mu kibuga omwo nga yambalidde ekisaati kya NRM yeetambulira
Benga lute kyasoboka. Ngati abantu bagikuwambula. Ne bajocherawo wennyini. Ebi bisatu byaberanga eyo mu byalo. Mu byalo eyo. Kubanga mu kyalo omuntu okwambala t-shirt ye n'alemu aba yambadde lugoye ebituufu byennyini. Ali mu lugoye agenda kukola ki? Agenda kukyala. Nga bwe luliwo. Naye kati ne mu kibuga basanga bazeesaze tebalina buzibu bwonna. Owulidde. Kakati ekyo kye njagala okugamba nti politics w'abayivu mu nsi yonna. Kiba bamuteekako qualification. Kuba ogenda kudiiringa na bulamu bw'abantu. Buli kimu kitambulira ku politics. Ogenda waliwo akatambi General Museveni yali ayogera naba bezali addressinga NRC mu 87 ngagamba abantu tebategeera byabufuzi abalala bagamba ebyobufuzi bindi mu musaayi politics is in my blood nga yagamba how tekisoboka politics discipline ndala nnyo eyetaaga omuntu ali composed. Kiba bakugamba akyuka. Yetaaga omuntu ng'ali composed ng'omanyi nti ensi erimu challenge. Okyuka nawe n'embeera. Kubanga ye General Museveni yali agamba nti mu kumanaginga for example bank Stanbic Bank okugikolamu wetaaga obuyivu obw'amaanyi. Banka yokka wetaaga obuyivu obw'amaanyi era okuwa obwa banka manager mu branch yonna tolina bawa bulijjo oteekwa okubanga degree billion zina ng'oli mukugu eyo no banka yokka. Katate gwanga ddamba. Kakati oli agenda okubeera waggulu w'ebbanka. Kubanga yakola amateeka ga regulating bank. Gwali badde biki? Wandibadde osingako ku manager. Katate kiwe kiriwa. Skills z'okola ki? Z'oyina. Z'okozesa. Kyovula bano abasajja babeera mu bitongole eno wansi babba ssente ne bakoowa kubanga supervision tebasobola. Si abayivu. Kakati titusobola kubeera mu eno mbeera ne tutagaidinga ggwanga. Tulina okuddayo ku drawing board. Ebintu byonna birina okutereera buli muntu adde mu position mwalina okukola ki? Okubeera. Tuve mu birimbo bafuutu soja namwe musobola okwesimbawo. Ebyo byonna birina temuli makulu naawe. Fuutu soja asigale nga fuutu soja. Kugambye Museveni abadde akolagana n'abayivu. Banga lyonna. Mu ntalo ze zonna. Abalala muyambeko muyambe. Naye ng'ensonga zitambula n'abayivu. Batunyefuza baali bayivu. Nga balooya bakayura. Ebo bagendera mu nsi. Nga balooya. Bagenda okuba emundu. Gwe bayo okubisa looya emundu. Kitegeeza ye teyagenda kubinula kampuni bafuutu soja tulumbe luwe. Fuutu soja tabala kifaanyi kyewala. Aba kyakumpi awo. Wamere ya leero. Wamere ya leero. Okibulidde. Ayinza oba n'ekifaanyi ky'emyaka 2 mu maaso. Atasobola. Ngaki fuutu soja ayomba. Ng'owe NRM yokubiza ekifaananyi ne minisita. Oba beesanze ku parliament ne beebuuzaako. Nti Ssenyonyi agenzeko mu ofisi ya speaker ne bakuba ekifaananyi ne bayomba. Fuutu soja guba musango. Naye ng'ate mu leadership ekyo kirinomu. Era tolina okukola mirimu ku parliament nga tokolaganye na speaker. Kati oba ogenda gikola otya? Kati fuutu soja agamba ogwo musango. Kati baba fuutu soja babalowooza Ssenyonyi takolagana na Anita Among. Era agamba oyo. Kati olaba nti bubuzibu bwennyini obwo. Agwo tewalaba akawalya we yagenda kubasibula ng'abasiraamu ba speaker. Emisumaali gye bamukomerera ogimanyi nga bali abamukomerera bajje musimubiru. Kakati bwe bubuzibu bw'abaani. Tukajje musimubiru ate mbu yasoma amateeka. Diploma yakola diploma mu law naye teyagimaliriza. Ya dropping out I think. Ninga yakomerera kawalya. Anti alina interest z'ekifuutu soja ez'okwesimba ku bubaka bwa parliament. Nayagala kikwata mu ngeri ya kifuutu soja. Si mu ngeri ya kiyivu. Nga gundi kana kambata kye yakola ku Nsereko
Wakayima nsereko Wakayima wakuba nti naye ate ne kimuyita mu ngalo batuwa Zambali yamutegekeranga abavubuka bamulumba kuli ku mukolo gonna kwabeera nga bamutwalaganya paka bwe yabyesonyiwa kyekyo kyennyini. Tumaliriza okoze comment ku gundi ku enjegene yabadde wano eggaba wagirabye abaana bana omusajja yabalumbye n'abatema n'abatta. Walabye amawulire ago? Nagalabye naye nze ndowooza nti katukireko ekyo kuba kyadde kisuufu nnyo. Embu yasooka kujja kusaba kifo ndowooza nga alina omwana gwasabira ekifo. Nga tomusomesa n'amulambuzaako dafolongidde n'akomawo ne bamulambuzaako mu kiraasi. Oba Lipanda yagiina wano oba yali agitadde wa n'atema abaana bana bakonfamizeeko yesterday. Naye abantu baadde baagala bagajambula mu ngeri ya mubu justice. Incident eyo yampisiza bubi nnyo. Mbeera yabadde nzibu. Katugireke. Omusajja atuta omwana ku ssomero nga bamukubira essimu ate agenda amunone. Mutamanya ngamba ze n'amutema n'amuttira ku ssomero. Kale, wona abadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ne Jeno Bijirwa Moses. Tugenda kukoma wano tujja kutandikira awo olunaku olulala akuume.